Tubalamusizaako nnyo bannaffe Bana Spike News. Tubebaza otugoberera ne support yonna gye muzze mutuwa. Twebaza nnyo abasubscribinze, abasharinze n'abatuwabudde. Tetujja kulekerawo kubasaba support gye twagala si ya nsimbi. Tunaba kwagala nsimbi. Bwe tulizaagala tuli bagamba kati support twagala ya subscription, sharing, kuwabula kwegamba kutuwabulamu. Spike News tugobye obumale anti bagamba obusonzi bukola ki? Kakati tujja kusooka okwetonda olw'okulwawo okukateni okuleeta vidiyo eno kitegeera. Naye nga bwe tubagamba nti naye Spike News tetumalaga kitegeera nti katumale gassaayo nedda. Tulina okusooka okwetegereza ensonga ne tukola okunoonyereza okumala then ne tuleeta ekintu nga kikoze kiyidde. Tetwagala kuleeta kintu atagamba ate gondi nga no. Era mudda muli twebaza ndigamba okay Spike wama wakyogera okitegeera. Kakati olwaleero ensonga zandibadde nga bbiri abantu ze musinza okwogerako mukitegeera ezisinza okutuaffectinga wano ewaka ewaffe Kampala. Ensonga zino ezikyasinze zino zetuwulira eziri wansi eyo ku gurawundi ng'omukulembeze w'eggwanga ayagala kukozesa obuyinza bw'alina atulondera omukulembeze ng'ayita mu palamenti. Jjukira lwaki ntugamba nti atulondere munange oyinza okukikkiriza oba okigaana. Palamenti omusajja yagiwamba. Palamenti yagiwamba atya? Kumwe abaaliwo ani atajjukira togikwatako ebiseera ebyo? Ani yakkirizaako omubaka we okukkiriza ekintu kya togikwatako? Naye olw'ensonga nti omusajja palamenti yagiwamba sinakindi agisaamu ensimbi. Wakiri amasomero gagaana okuzimbibwa, amalwaliro, amakubo na buli kimu. N'atukakatikako emisolo nga bw'ogiwulira, n'afuna ssente, n'atunda resources. Wiyo n'ebyekisaayi mubiwulira, n'afuna ssente asobole okusasula ababaka ba palamenti bayiseewo kyakola ki kyayagala. Nga bwe bayisa okugjako ekomo ku myaka gy'okwesimbawo ng'omukulembeze, kubanga emyaka gyali gimulese nga takyasobola, naye nayita mu palamenti omwo nekibeera. Bwe yayisaamu togikwatako nekibeera. Kati era bw'aleeta na kino nakyo kijja kuyita kkiriza kola ki gaana. Naye nga tetunagenda ekintu ekyayagala okuleeta. On the other hand, omanyi munange bagamba nti oyinza okulowooza nti omuntu oli mumukalobeza, kumbe kyoli mukumukolera nga kimukola ki kimuyisaawo okitegeera. Kati ono omukulu mu ndowooza ye oyinza okulowooza nti omuntu oli mukumukolako ekintu ekyobulabe so nga ate nno bambi oli mukumuyamba. Naye nga tetunatuukawo awo, kansooke mbayekoko ka brief history about this Parliament of Uganda. Naki kyali mukomyawo nga tuvudde mugiri emyaka gya 1898 ba Andrew Cohen ababajjukira ababaga palamenti ya Uganda. Uganda enetandikiriza waliwo olukiiko nkitegeera. Olukiiko kigambo kino eky'olukiiko kigambo kya Luganda nga amasaza katugeze kati nga aga Buganda gayoerezanga abantu. Tulina lukiiko emmenge eyo nga mwe batuula. Kati abazungu mu biseera bye bajjira mu Uganda twalina kintu kye baali tuyita semi federal system. Uganda yali eri ku musingi gw'abafuzi b'ennono ne ba chiefdoms kitegeera nga Buganda erina kabaka, Bunyolo yali erina, Ankole yali erina, Tooro yali erina, kati nga y'obusoga yalina chiefdom kitegeera. Era mu biseera ebyo eyasooka okubeera president yali kabaka wa Buganda nga vice we yali Wilberforce nga Bana Uganda ow'ebusoga
okitegeera mu biseera ebyo kati ye prime minister yakubwako akalulu embiranye yali wakati wa Apollo Milton Obote ne Benedicto Kiwanuka okitegeera Benedicto yali wa DP Apollo Milton yali wa UPC tebyagigenda bulungi era ne babiddamu abamanyi history omanyi nagamba nti yo spike ejja kuleeteranga ekinosi kyennyini nga woba otudde n'owuliriza bulungi oba nekyotolamu oba n'ogenderaawo omanyi ennaku zino obuzibu bukirimu twagala nnyo ebyokubuguumirira tituwabudde kunoonyereza ate tetwagala kusoma kyekisinza otusula mu nvuba eno gyolaba gye tulimu gye twagala okulekera n'abaana baffe nga bajjajjaffe bagitulekamu ey'obutamanya ki kye baali bakola ne baleeta omukulembeze nga tebasetinze kiki kyennyini kyateekeddwa agoberera kati buli kimu akola nga bw'ayagala Uganda yagifuula maka ge naddira mutabani we yakulira amagye g'oku ttaka naddira simanyi mukoddomi ye state attorney naddira nga bwowulira badayana atwine pantube n'owulira buli kimu akikola zigzag not to benefit the Ugandans but to benefit his family and to fulfill his goals okitegeera kati nno munnange ofunangayo akadde oba ofisangayo akadde newetegereza ensonga zino kyetuva tubiteekayo era abali bisangamu amakulu mudde eyo balitusiima kitegeera kubanga munnange tutwala obudde netunoonyeza netujja netubabuulira ekintu ekituufu nga bwe kyali tuli ku palamenti ya Uganda eno oba Uganda lukiiko nga bwe nkugambye nti mu kusooka abazungu abo nga bamaze okujja mu Uganda. Remember, Britain oyatuuka mu mawanga gonna gye yasanga ngeri organized yali Buganda. Okitegeera mu kiseera ekyo Buganda ye yali almost nga yekulembera Uganda, naye yali egabanyemu obukulembeze. Kikyo kugambye nti twalimu semi-federal. Singa yali full federal andowooza abasajja bano tebandibadde ki tebanditusumbuye nnyo nga bwe kiri. Kitegeera kaakati buli Gwanga emanyi Uganda yalina states zoyinza oyita state muzungu, naye oba oyinza ogayita amawanga mu local language, amawanga agali kugamba nga agegatta mu kuzaalibwa kwa Uganda. Kitegeera amawanga ago twalinamu Buganda itself, netubeera ne Busoga, tubeera ne Bunyolo, netubeera ne Kigezi, netubeera ne Sebeyi, netubeera ne West Nile, netubeera ne Acholi, netubeera ne Bukedi. Amawanga ago kugamba gatondawo ki Uganda. Nkitegeera kati amawanga gano galina abakulembeze b'ennono be balondanga abantu ne bajja mu lukiiko okukiikira abantu beewaabwe. Kibama ne bakyusa ennaku nti tuyita palamenti. Kati ebiseera ebyo bali abantu baalimu ennono, balina omwoyo gw'eggwanga. Va ku baana bano ab'ennaku zino abali ku for God and my stomach na kunoonya nsimbi wano mu kujja okubanonyamu akalulu abalaga nga ali wamu nammwe olutuuka eri ne bamugula. Okiwulira muganda wange. Kati abasajja bano abaaliwo mu mwaka gwa 1945 abasinga mwayita munabakubeerawo. Sijja bagamba nti nange wenali spike, naye ffe tukola bukozi research n'okusoma African history mwebiri ebintu bino. Kitegeera mu mwaka gwa 1945 tetugenze nnyo wala eri kubanga era byadde bijja kuba bbowa abamu. Mu mwaka gwa 1945 twalina kwegamba ababaka abaali bakiikirira Uganda. Kwegamba before that Uganda lukiiko tekwali Bafirika. Okitegeera tekwali Bafirika. Olukiiko olwo administrative ezo twalina abakulembeze baffe ab'ennono, naye abazungu bamala okujja nga bagambye mbu Uganda is a protectorate.
nti teri gwe gamba nsi zino zekirimanyi egenda giwamba oba kugifuga oba kugitwala. Uganda ne bakolera olukiiko ono lwaliko bayindi bazungu. Kyova olaba yasooka okubeera speaker of parliament ya Uganda yali muyindi, kyoba mukimanyi nga Uganda erina bagavana, naye nga bagavana bano bali answerable to the queen. Kitegeera mu myaka egy'emabega kati Abannayuganda bwe tusukwa okudimandinga to be represented ne bakiteesaamu ne bakiraba nga kisaana. Mu 1945 baatuwa ababaka 3 wadde bagendanga nga bongezaako. Kati mu kusookera ddala Buganda eyali prime minister wa Buganda mu kiseera ekyo mu mwaka gwa 45 baali bamuyitaani Michael Ernest Kawalya Kaggwa. Kitegedde mu mwaka ogwo oyo yasooka okubeera nominated. It was a nomination. Baali tebalonda kalulu bino betulonda. Kitegeera ate kino ekintu kikola mu mawanga mangi, naye abantu ababeera ku lukiiko babeeramu ensa nga balumirirwa ensi yaabwe, tebagisuubula nga bano boolaba nti ono olumuwa ebizimbe, olumuwa obukadde n'obukadde bw'essente ng'agiwaayo nga basayininga ebintu. Okwata ensi yonna ne bagiwa omuntu omu. Kyova olaba Abannayuganda bangi bafudde. Obuyinza buli mu ngalo za muntu omu, atta abantu, akola buli kyayagala. Ogamba teyandikikoze singa abakulembeze baffe betulonda balimu ki embavu. Mbabulidde oyo yali owa Buganda mu magambo. Kati awo ne tubeera n'owa Bunyolo gwe bayitanga Petero Nyanga byaki Akiki. Then ne Busoga twalina gwe balinga bayita Yekonia Ziraba Muzaale. Baali 3 be basooka. Then after some time abala bagenda nga bakola ki begatta ku lukiiko mu mpolampola, naye abo 3 be basookera ddala. Lwaki tugamba lwaki ekintu kino tukyogeddeko? Bano kye bali mu kugezaako okwagala okukola okuleeta kugamba byebyoga history adamu bali mu kuzzaamu ebyayita bye baakolanga ku mulembe gw'abazungu. Kitegeera kakati kino kye bali mu kukomyawo ye Museveni nga bwe twabagamba kuva dda takola bintu nti alumirirwa ge munange munansi. Yaakola ekintu ekigenda okumugasa nga ye. Kati kisinga okumusumbuwa alaba emyaka gigenze, ate ekibiina kye ng'ekya NRM wetaba mundu talina buwagizi wansi olw'enkola y'embi. Lwakuba munange ayinza okuba batakimanyi, akale akimanyi naye agamba munankola ki. There is that possibility nti what can you do? Kubanga buli agezaako okwakana wotagenda mukomera ofa oba okuwawanguka nga bannaffe bangi bemuwuli abawawanguse mu ggwanga bali eyo ku mawanga. Kitegeera kati ekiri mu kumuleetesa kino nti kati palamenti yebeeronda omukulembeze, kubanga akimanyi bulungi nti palamenti yadde erimu abantu 5 ajja kubagula. Ndowooza mukiraba. Kati neyeerabira nti sometimes ayinza okubaleeta mu palamenti nayo palamenti nagimugulako. Omanyi munange awo wenyini waali omanyi bagamba Katonda wabeera ne sitaani aba kumpi. Museveni wa greed nze sijja kubiyita nti kiki mululu kwegamba sijja kiyita kirala naye greed ndowooza gwe mululu, greed for power. Naye waliwo abantu abamuwokinze abamuli awo okumpi nga bona olaba empologoma ng'etambula nga esse akagabi n'empisi nebeera ku lubalaza. Ye Museveni ali awo n'abantu abamwetolodde bangi nabo abaagala obuyinza era abakozesa ababaka ba palamenti abo. Ndowooza mukiraba ku gundi mu kulonda ba MP ba speaker, era watakola nti azze n'atuulawo era wekanga nga speaker bamukoze ki nga n'ababaka bennyini aba NRM nga yabawadde ssente ne bamala balonda opposite. Kiyinza okumubeerako ekyo nakyo mukirinde era kijja tukolera mu dde eyo singa
ababaka bano betulonda balimu ensa mudda kirikola amakulu okitegeera. Kati ye wano alaba nti avuga kintu kye n'olwokuba nti kati Abannayuganda yabagongobaza obwavu obungi batadde mu Bannayuganda kimwanguyira okubagula kitegeera. Kubanga twalina edda at least buli ggwanga lyalimu ekintu kyeryali litunda ku world market. Naye kati Uganda kyetutunda ku world market bakadamu bamaids human labor wawulirako nti batunda n'ebibumba by'abantu, batunda emitima, batunda amaaso, batunda ennimi, ensigo bwebityo. Uganda wiri naye mudda twalinga n'ebintu nga oyinza owulira nti Bugishu walingayo emmwanyi Robusta coffee, nti Busoga balingayo kasooli, ebikajjo, emmwanyi ezo zalinga buliwa. Mu Buganda waliwo amatooke, nti Ankole balinga n'ente, amaliba, nti kati Kasese era kyekimu ku byazimbiza ne Uganda Railways waliyo Cobalt akola ebyuma, emitayimba biki. Naye kati ebintu byonna omusajja abitunda mu nkukutu naddira mineral resources z'eggwanga naziyita zize nti my oil. Ndiwewuunya obulongo bw'abasajja bano oba Katonda yamutondaze neweebuuza nti kati oil wamuzaala. Ekyo kwegamba ati alina entegeera gyakitegeeramu nga ye okitegeera. So munange kati we tuli weewo nti ababaka bagenda tulyamu olukwe nga baze batulyamu. Nosanga oli mu mulonze natuka mu parliament nalonda tagikwatako ne bagiyisa. Kifuula bakati buli kimu kiri mu kifuulaningi. Singa baali baganye Museveni yandibadde nga ne ku ballot takyabeerako kitegeera. Naye olw'okwekiriranya bamuleka kati waali afuukidde ensi ekizibu nti omulyange mumutwala ali awo. Kwegamba ebingi bikyajja. Tusaba tukome wano. Spike News Uganda tiwerabira okusubscribing, okusharinga n'okulakinga n'okutukubirako oba okutuwandiikirako. Twebaza nnyo abatuwabula abalina kye batugamba wansi awo abasiima emirimu gino. Omanyi omukutu guno gukyali kale sijagamba nti muto kubanga kati gugenze guweza omwaka ne subscription. Era tubebaza abaze basubscribinga tugenda aweza basubscribers 3. Twagala 1K that's 10. Kitegeera. Tumanyi tujawera ate era n'ekintu ekirwawo kikikula empola nga bulaba omuvule nti omuvule gukula mpola era gulwawo. Naye ekiro oba epapaali kigula mu nnaku 2 nga kiri eri. Naye era wekigira tekirwawo kugira. Naye oli yasimba omuvule gukula mpola myaka 10-23 n'otuuka ku lubaawo lw'omuvule nga lulinga lwazi. Yes, Spike News tugenda kula mpola kusa tugenda otuuka gye tugenda. Tujja tuukayo surely we shall reach there. Kubanga tumanyi tuleeta content alina amakulu era alina kyagatta ku ggwanga lyaffe. Gwanga lino eggwanga Uganda lyaffe ffenna yadde omuntu ayinza okuddaawo n'agamba nti lyabachwezi. No, okwo kwesudiya. Uganda is for Ugandans. Fine, muyinza okuba mulimu abachwezi tetugaana. Wabuno bali era mulimu n'abalala. Kubanga history wali twalina abachwezi, twalina batembuzi, twalina bantu, very many groups of people. Kati go down n'ogamba nti it is for bachwezi. What about others? What about others? That's the ignorance abantu abasinga gye bakozesa nga bali mu buyinza. Nirabira nti yes, today I'm holding the power. I can kill whom I want to kill. I can imprison oli yenna gwenjagala. But what if things go and change? Ebintu bikyuka. N'owulira ng'omukono guno gw'ekyuma gobadde okozesa ku balala guli ku ggwe. So nno munnange nze mbadde ngamba nti okuteesa oba kyekyandisinze okusinga ebyo. Kubanga Katonda waba agambye nti kino tekijja kubeera tekibeera niwookola otya. Spike News Uganda, subscribe, share, like. Twagala nnyo era tukyaleeta ebirala ebibakolera bye tumanyi nti biira kye bigatta ku ggwanga lyaffe kubanga Uganda ensi yaffe ffenna. Wafukana gye malira abakuko